Wewa nkwanirizaako gwe na Uganda yonna gy'oli gy'osinza bakugera maaso n'okubanga otulengerera. Bagiyita Next Edition TV. Lunaku lwa Monday mpaka Lwakutaano. Ate ng'olunaku lwa Lwakutaano anagamba nti program second ya extra. The undercover zibeera ssaawa 12 mpaka ate ku ssaawa eri gye nagera maaso n'okubanga nkwerekereza. Omwanjuzi Tom Test simulala yenze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Kasirye. And of course nagamba kasita zikola zino essaawa omanya tuba tuguka mu nsonga za nsi yonna, mawulire kwetola nsi yonna. Gwene naye ku kamera olunaku olwayo bamuyita DJ Brian Johnson, ensonga zikwasaganyisa bulungi. Tateganya okwagala bintu bya mumenshoninga naye olwaleero njagadde ate otegeere eti ekintu yakikwasaganyizaako mu mbeera yonna yonna. Weebale kungoberera, weebale na kulikinga, weebale na kusharinga na commentinga. Ensonga nyingi nnyo ziri munda mu ggwanga Uganda wenjagadde tutandikire naye ng'ensonga zikyali za musolo ogwefudde senkulume ng'eggumba ly'ensikya. Munnayuganda gye bujja ne gye budda nzize nkugamba enfunda eziwera nti wootegeera nti eggwanga lyonoonese ebeera economy kasita eyiika kasita eyonooneka omanya nti buli kimu kubanga buli kimu kitambulira ku kye tuwandiisa ensimbi. Bw'otunuulira education system, bw'otunuulira health system, bw'otunuulira political system, bw'otunuulira farming system, buli kimu kyonna kitambulira ku byansimbi. Kati eggwanga kasita litandika okubanga mu byensimbi linaabuuka kitegeeza buli system yonna eba erina okubanga ate eyonoonekera ddala. Waliwo abadde bambuuza wenjagadde tusimbe essira y'ekyokuba nti bambuuza meya what could be the cause kyekiyinza okubeera ekiviiriddeko eggwanga lyaffe okwongera okubanga linaabuuka. Munnayuganda nakugambako gye buvuddeko nti eggwanga Uganda lyerimu kuwaga amawanga aga Africa agakyakula ate nga gakosebwa nnyo ekirwadde kya COVID-19. Bwe twogera ku kigambo ky'okukosebwa ekirwadde kya COVID-19 omuntu ayinza okwebuuza nti abantu tebaafa, nti abantu baba tebaafa ate oŋŋamba otya mbu twakosebwa nnyo twasinga America. Buli ggwanga nga lyatuka ku levo y'okubanga lyagenda ku muggalo ogwasukka omwezi, ebiri, esatu ne tulunga omwaka, oyina kukkiriza bukkiriza nti tuba twakosebwa nnyo n'okusinga abamu ku baafiirwa abantu. Kakati eggwanga Uganda libadde mu kye tuwandiise economic crisis ekyasinze okubeera ey'omutawaana. Mu kaseera ke kamu crisis ng'ate tuli mu kye tuwandiise recovery, okwerecovaringa okuva mu kye tuwandiise crisis gye tubaddemu eya economy. Kakati mu kaseera ke kamu ebintu bitandise okwegatta nga tuyingira mu kye tuwandiise akalulu akagenda okubeera mu 2026. Nga tuyingira mu kalulu kano tusanze akaseera akazibu nga President Yoweri Kaguta Museveni tannalangirirako ntagenda kudda mu kalulu kano. Wabula nga ne mutabani we amaze okulangirira nti akomawo. Mu kalulu akaliyo ng'ennaku z'omwezi 14 mu mwezi gwa January 2021 kaali kaavaawo mpitewo nga opposition eraga nti yeetaaga obukulembeze okusiga okulula ekibiina ekitukulembedde almost emyaka 40, ekintu kye batasobola kubanga bakkiriza ng'aba National Resistance Movement. Kitegeeza balina okukola buli kimu kyonna ekisoboka nga pate eri mu buyinza okwenyweza n'okugaziya mu ngeri yonna gy'esobola okubanga ekwatamu obukulembeze. Kakati ku mulundi guno problem gye tusanze n'akaseera akazibu ke tusanze mutabani w'omukulembeze w'eggwanga. Tuddewo ku kibuuzo kye nabagambako how African leaders groom their sons to presidency. Awo nno kati mikwano gyange wenjaga tutunulire bulungi. How African leaders groom their sons to presidency. Kitegeeza nti ngeri ki abakulembeze ba Africa gye bazimbamu ku batabani baabwe bawala baabwe okubatuusa ku ntebe y'obukulembeze. Wano nno njagala owulirize obulungi ate oteekewo nnyo essira. Olwaleero abasinga bannayuganda tunuulidde kimu nti mutabani w'omukulembeze w'eggwanga agenda kujja naye ajja atya. Wano wandebawo ka trick. Mu vidiyo zange bazibanguba bagamba kino kyekisanja ekigenda okusinga okubeera worst ekibi ennyo bukyanga President Museveni akwata obukulembeze. Awo bakimanyi bulungi techniques zonna abakulembeze abazze basikisa batabani baabwe abantu abasinga bazitegedde. Naye tekinike esigaddewo yeeriwa yey'omutabani okujja ku ballot paper nga taata waali. The number esinga esobola okubanga egamba nti nedda tetusobola kuwagira taata tuwagire n'omwana. Naye ate ennamba bwetunulatunulamu batandika okunafuya opposition etava mu first family baga nti abo tebasobola kubaako kye bakola. You like it or not, tulina at least kutambula tuteekeko omutabani
at least yo mutabani ayinza okutubeerera omwangu era nga mwatandise dde okubanga mbira muhozi PLU ekibiina kye baatandise nti mwatandise dde okubanga mbira abantu bali gatuwayo oba tumalegawo omutabani oba yanaabeera mwangungu waku bwe tunamala omutuuzaako kyekitandise okubanga kitambula era bw'otunula muhozi asinzidde n'abamukubira akadingidde okumusaasaanya eggwanga lyonna naye kino kigenda kubeera kitya nti going to impose okuteekawo emisolo egy'amaanyi bagenda kuteekawo embeera ey'amaanyi bw'otunuulira abasajja engeri gye bagenda mu maaso n'okubanga bazimbamuko ekintu kyabwe kiyinza okubeera kugamba abantu abasinga tuyinza okutangula kukibuukamu naye nga sinaba kubanga neeyongerayo bamuyita Sophie Spa and Cosmetics Sophie Spa and Cosmetics bano basangibwa Wakaliga opposite Vanity Hotel bagamba kakati bakuleetedde ekizigo kino tekitabudde kwegamba tekirongoseza lususu bitooke byebigwa bagamba oli mukyalo oyagala kugeza ku hips oyagala kuzimba kabina oyagala kusitula ku bbeeyi libadde likuzeekuze oyagala kuddamu kuliyimiriza oli mukyalo oyina mugaba oyagala gobambalabe olumizibwa mu nseke bwe muva mu kikolwa ovamu k'olusaayi olumizibwa bamuyita Sophie Spa and Cosmetics basangibwa Wakaliga ekyenjolo kye balina bano bagamba nti buli wooli basobola okutuukako kasitomalo okugezesa oba okukkiriza bakuwe ku bujjanjabi bwabwe oli mukyala toweebwa akwagala yadduka abasikyala bannola babugenda mu mabaala bo babagulira gwe tovaala kwegamba teryakufaako njagala kutegeezako gwe munnayuganda ngoberera babayita ba Sophie Spa and Cosmetics gwabeetaaga ennamba y'essimu eri 0752 9 0752 9 neya MTN ya 0775 0703 10 bamuyita Sophie Spa and Cosmetics akati gwe munnayuganda munoonyeeko ebintu bijja kutambula malidaadi olunaku lw'olwaleero emisolo egiri mu kugenda mu maaso n'okuteekebwa ku bannayuganda nakugambye natunuulidde engeri abasuubuzi b'obumonde ababuyingiza mu ggwanga Uganda okubujja e Kenya babadde buli mmotoka bagisasulira emitwalo 12 bwakedde olunaku lumu nga email esoma nti balina okugisasulira akakadde kamu emitwalo 20 njagala gwe munnayuganda mu abazi bangobera mulire you cannot just come out eri omuntu gw'obadde wateeka ku musolo gw'emitwalo 12 nookera ku makya n'omukubira nti owaayo Brian wategedde bwobanga obadde osasula emitwalo 12 ennyumba eno kati nagyongeza eri kakadde kamu emitwalo 20 kitegeeza nti omuntu olinga abamugobye mu business ekyekango tekimanya muzira nkugamba in a process you can convince omusuubuzi ono ku musolo ne mugukkaanyaako kirebadde 240 n'omuganda kakati ogenda jijjirawo ku 160 ekintu ekyakubya abasuubuzi wano otuukedde olunaku olwaleero emisolo nga gigenda nkugamba abasajja bano kibali mukolo olwayo kiringa ekiri mu kunyiiza tuwadizira tugenda mu kalulu nga biri mu kulinnya omutazi okoza nti bali mu kutagetinga kimu kya kalulu naye wano wenjagala owulirize bulungi tusemberedde okusanga omutabani w'omukulembeze w'eggwanga akugambe nti taata byakola nange sikkiriziganya nabyo ekyo kikusuubiza for your information any day any time from now be ready okuwulira ebigambo bino nga mutabani w'omukulembeze w'eggwanga awakanya ebikolebwa kitaawe naye wano wenjagala owulirize nti to a greater extent abakola history kisobokera ddala ku bitundutundu ebisembera ddala okubeera ebingi nga n'omutabani w'omukulembeze w'eggwanga akimanyi nga it is a technique eteereddwawo okuyisa omutabani w'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu ke tuddamu aka 2026 omutabani agenda kujja nga avumirira emisolo agenda kujja nga avumirira buli kimu abantu tutuuka kuleva egamba nti oba waakiriwo kino kigenze wala tutuuka ekiseera nga n'abali mu gavumenti bennyininyini ba government officials they are tired bw'otunuulira omusaala gw'abakozi ba gavumenti mwalabe percentage olwaleero nabwe kitegeeza kigenda kubaliriramu oba oyagala oba toyagala ku musolo guno ogwazze oba ogujja ogukyagera mu maaso n'okumerukawo naye kigenda okubeerawo nti omutabani agenda kubanga azze ng'alina security ng'alina ssente ng'ali nfulu kwegamba alina connections ate already ng'alina n'experience because abadde mu gavumenti yabalage nti emu ku solution kekamu ku kisumuluzo ekiyinza okutuyamba okuvvuunuka bino bye tulimu get ready ogenda kulaba abantu abasinga okubanga batandika okwettanira okulonda omutabani w'omukulembeze w'eggwanga tugenze mu ballot paper
nti okusinziira ku plan zizo neziriwo indicators for information kugambe lwakita sekanyo lya extra the undercover next edition TV information gyenina olwaleero eraga nti obutabani w'omukulembeze w'eggwanga amaanyi n'essuubi naye byonna byalina abitunuuliza kalulu era aliredde okujja ku ballot paper naye agenda kujja ku ballot paper with experience with information ekwatagana ku kitaawe gyamugjeeko nga gyamukubisa kitaawe ali like nawo okujja ku ballot paper nga ku ballot paper kwe kuliko n'abopposition abagenda okubeera abangi ennyo wano muwulire president asobola okukkiriza nti kituufu tuwanguddwa omutabani kitegeeza ku bantu 7 omu bw'avaayo omu bw'ati nakkiriza ebyavudde mu kulonda aba aleese doubt of mind okubuusabuusa okwabamu n'abandi badde baga nti akalulu tekabadde fair hanno bigenda kubeera bya bwongo bagita next edition TV nkusaba okusubscribinga okusharinga okukomentinga wetudda mu party ekitundu ekigenda okubeera ekyokubiri we wagenda okubeera ekinyusa ennyo kino kigenda kukolebwa kitya nkwagaliza okusiiba bulungi yenza Frank Asili a very good evening.